Esomero lisomesa bafutu soja. Lisomesa bafutu soja abako nedda. Kati futu soja avuze pichipichi emyaka 18 bajaji. Ngo mutwala mu lecture room. Omukulu talina busobozi obwo. Era sagala nnyo namukaka ku ekyo. N'okukisuubira sikisuubira. Kuba yali badde yakikola dda. Kubanga ye is not a revolutionary leader. Revolutionary leader yoyo abeera n'omutima omunene. Yoyo swallowing pride. Yoyo amira okwewulira kwe. N'agamba nze gundi after all nsigalawo mu position yange. Kampulize omusajja ono. Kubanga ekisooka tebaasoma Bayibuli. Theory eri mu Bayibuli kanjikutegeeza. Omusajja alekawo endiga 99 omulunzi waazo. N'agenda akimeegi. N'atwala obudde okunoonyeemu nga 99 azireseewo. Abakubanga yali Kyagulanyi yali alunda endiga ezo. Emu n'egenda teyalifudde nayo. Gasiya naawe. Capacity to handle contradictions mu kibiina. Capacity to handle conflicts mu kibiina. Beetaaga omusomo mulamba. Oteekwa kubeera muntu mukugu nnyo okumanya ebintu bino n'okubibalansinga ebyobufuzi. But ye nga bwe mumanyi okujjako ng'ennaku zino yayongeramu ku notice kuba ndudde omulaba bukyanga twawukana. Naye talina busobozi bugamba n'akola nga jjajja bwagamba nti asobola okukwata essimu n'akubira Ssekikubo. Naye ng'eŋŋumi yavuze mu maaso gaawo. Okitegedde? Structures zirwana Museveni waali awo. N'agamba bugambi fuluma. Mulwanira mutya mu maaso gange. Kuba kati tunuulira FDC katutandikire eyo. Tiimu eyavaayo yonna ssebo. N'owavaayo Lord Mayor ow'ekibuga. Kitegeeza ekibuga okifulumye. Okifulumye. Ne wavaayo Ssemujju Nganda omubaka ow'ekira wano. One of the super MPs mu parliament. Sebo oba okendeera. Ne wavaayo Mwijuche Francis. Mbaka yeka gwolina mu Ankole sub-region. Museveni waasibuka. Sebo oba toliiwo olw'okendeera. Kakati n'abalala abatasalawo bulungi nnyo ababaka. Kati ne wabeerawo ate getting confused ne bagamba today Katonga tugende na Jjanankumbi tukole tutya. Tugenze wajjajja. Abo ba munozi tewabalabye. Balangiridde aba. Kati ani asalika? Na Jjanankumbi yebeekoze ki? Yebeesalisa amaanyi. Toyinza kuŋŋamba nti ofulumiza deputy president mulamba. Leader of opposition. Wa Central Buganda region. Nolowooza nti osigala kyekimu tebakulimba. Kati wenjogerera wano ekibiina ekipya ennyo ekigenze mu byafaayo nti kifunye ababaka mangu bakiyita Democratic Front kina ababaka 4 nga tekirabona kugenda mu kalulu. Ow'ekitiibwa Kyagulanyi yatutedde nation eteese eyo ng'akabonero akalaga mbu bw'akwata obuyinza agenda baddiza ente zaabwe. Oba yatutte 3 yatutte busatu babumuddiza bamugambye otuvumyemu buvumi. Kakati Ssemujju wuuyo bamulumbisiza George Musisi katulayo waba n'amugjawo. Kubanga kandidate gwe balumbisa Ssemujju luli yali w'amaanyi okusinga gwe baleese ku luno. Oli wakira yanga yateekamu ng'ebbiliyoni ezi ng'ate wa opposition yasigalayo. Sente ezo zonna. Musuubuzi yateekamu emiliyoni 2,000 n'asigalayo mu box. Ebigambo bino bituuka eri omuntu yenna ng'ebizibu byakukwatira mu manvu ng'ogezezzaako buli wamu okubyetakkuluzaako wabula n'okwotakwota mu gaabwanda. Omulongo wa Swanga mu Luutansozi akusabye okkalire kubanga Zebbulembe okukunaazaako amaziga ng'oyota ku byoto bye kafuumuula bibamba. Gwe wenna ng'ogobye ku mpapula ezifuluma eggwanga nga byagaana. Koba ebweru wa Uganda ng'obutuuze bugaanye. Amaka gakulemye, emirimu gitabuse bizinensi ekunyiye. Omulongo wa
Waswayi mutuufu okukuwonya embeera ya mbulabutuulo ng'agenda kukumira ku byoto. Kuba ku ssimu nooti 752228 nooti 910 awo Mbebutoola n'omuluuta Nsozi olwo yalambulula ebikutte entimba n'emigadde wanaakuwunzikira nga weeyagala ng'ebiiri gye ebitannaba kugwa Kyankooto. Nange nsanyuse okusanga Ssebo Bwana Kisubi webaleka Kalabya nkufollowinga Ssebo nkufollowinga bahistorico abo bataddeko amaanyi nange nkulengera ekamuli eyo naffe tuli ekamuli tukuba ekikopo ku luno twagala kuyingira Parliament muganda wange leero kulabanga siraba wakukuuma ati eno mba nze mu diaspora eno mba ndi mu diaspora kakizibu okumaintaininga security team mu diaspora eriyo eyaayo so bwe tuddayo eri awo tiimu netekinga over nange bwe ntyo ground tutambuza Kamuli tewabadde wabi abantu batutegeera tudemonstratinze capacity ey'okukulembera tuyiseko mu challenges ez'enjawulo abantu ne batulaba nga tuzikwasaganyiza ne tuzivaamu tuyise mu kusoomozebwa okw'enjawulo okutufuula abakulembeze mu kiseera kino. Omanyi omuzungu agamba nti omusajja tetumupima olw'okubanga agudde wansi but tumupima ensituka yaawo. Osituseewo otya olemeddwa okusituka oba ovuya ng'osituka kakati tukupimiraawo. Yes, so abantu b'omu Kamuli municipality batulimu nnyo era kati bansaba busabi kintu kimu gira ku kabonero ki kenaatera okubagamba otherwise issue buno bwonna twabumala wava mu nuupu obuntu module eyo ebyo twabimala obinnyonnyola kati tuli ku real issues. Abantu bakitegeera lwaki twesonyiwa baganda baffe naye nina okiexplaininga kubanga bangi kyali kibalumya omutwe okitegeera nga baali bamanyi nti wali ndi wa ku mwanjo fa batandika ekintu nali 005 naye ate wenkiteera kyekyaliwo PPF 005 nze sizanyira bya bufuzi wala saagalira ddala kubeera eri nga ndi mutimbi wa bipande era bwe ndaba nga gweoyagala kunteeka eri nga nkwesonyiwa nga mbavuga ekintu kyo bw'olituuka ku mirimu oliba osiimye oliba tosiimye olitusindikamu ekizairo naye nga siyinza kubanga ebigenda mu maaso sibimanyi. Ndabye ebibiina ebimeruse era ennaku zino ntandise okuwulira debate nti tugenda kulaba ba presidential candidates omulundi guno nga bangi okusinga bwe gwali gubadde. Ebibiina bimeruse tubiraba bizze naye bangi beebuuza kiki ekiri emabega w'ebibiina bino okumeruka. Ate era omulala nkimanyi nti ayinza okubuuza kubanga ogambye awo nti abantu babuuza kabonero kikojja nako oba kojjirako. Oli ayinza okubuuza era n'agamba nti Eastern Revolutionary Platform lwaki kyo tekifuuse ekibiina ng'ebirala byonna PFF tugirabye efuuse ekibiina tubadde nga tulina Democratic Alliance ati tugiyita Democratic Front kyafuuse ekibiina oba kyeyubudde okutwalisa wamu. Kiki ekiri emabega w'okuba nti gwe ogaanye ekisinde okukifuula ekibiina? Kakati omayife tuzanya bya bufuzi bitali calculated kati kibadde nga by plan okuba nti tetusooka mu kisaawe na kulonkinga kibiina olw'ensonga abantu b'e Busoga abasinga obungi kakozesa ekigambo kino nkimanyi tebajja kunyiga basirolaana mu byobufuzi babikwata mpola naye bakwatira ddala. Kati nze bwe nsitandika ekisinde waliwo section of people abagamba nti nze state ekoze eki
enfunye ntataganye obuwagizi bwa Nuupu wali okay nga ye thinking yaabwe nembagamba objectives za ERP ze zino wammanga n'enziwa naye nga balwawo okubitegeera abamu babitegeera ne tutambula kakati olw'okuba mwaliwo abalowooza nti nze ntandikawo ekisinde kifuuke ekibiina ky'ebyobufuzi ntataganye omukulu ow'e Makerere Kavule naye nga kankiwa obudde okay waffe tuli b'e Busoga kati wano wenjogerera NUP area mwezaalibwa eya Central mwakamerukamu 3 okay kati mba mwakamerukamu 3 gwe w'e Busoga oba tokyalina moral authority kunvunaana nti nze bampangisiza nzoga nyooli ne bano nze yabagambye nabo bazze ye bano ebaba bazze gwe lwaki ewuwo okirizisitinga era gwomanyi nnyo Kyagulanyi okusinga bano gwe omutaka weeri namutumba wansi oyagala kuŋŋamba nti gwomanyi nnyo ab'e Kampala okusinga bano kakati ekyo mbadde nga nkibaza era Mungu yanyambye nekyapeninga okiwulidde kati okyanvunaana nti lwaki oleese ekibiina sooka ovunaane ensereku nga tonakuba tusooka ovunaane mpuuga sooka ovunaane Lukwago Erias abaleese ebibiina mu area Nuupu mwekola ki owa Nuupu lwaki teyalemedde mu Nuupu owa FDC lwaki teyalemedde mu FDC naye ne bakola ebibiina sooka owalabula abo nga tonaba kujja oba tolina mutima mubi kubigirwa ng'omuntu okay then kiba kitegeeza olina kuva mu eyo nsonga n'ogivaamu so strategically tubadde nga tulinda ekyo era twejerezeddwa so kati now the time is now naffe okola ki okumuvinga forward era njala okutegeeza nti tulina we tutuuse yes so tusuubire nti anytime kijja kufuuka ekibiina ne bwe kitaba mu kisanja kino kya mu kisanja kino kya mu kisanja kino naye nga time kati tekyaliwo ate teriiwo etya okuba nti okiyimiriramu kyeŋŋamba kubanga okijjiramu kyentegeeza ekyo ngenda kubayo tekyaliwo akabonero kekigenda okuleeta ekyo kibiina kengenda okugirako obudde weebuli abantu balinga nomination zagwa 9 if not October ngamba okuwandiisa ekibiina okuwandiisa ekibiina osobola n'okuwandiisa nga nomination zankya tewaliwo tteeka ligamba kasitoba nga otuukiriza buli tewaliwo tteeka likuwa time nti tukoma bwe tuti so just kirinde bulinzi naffe tulina okubeera ku maapu y'ebyobufuzi bya Uganda olowooza lwaki ebibiina bimeruse bwe biti ebibiina bimeruse ekisooka lwa nsonga 2 ensonga esooka main party ebaddewo ey'opposition ne gye yajja mu namba 2 FDC that is NUP main party waliwo principles 2 ez'abalema kati principles ezo bazisomako nnyo mu military science basiniper be bazisomako ennyo anti military ye politics yegiri kati oba oli mu training y'abasiniper mulimu principles 2 okumaintaininga focus n'okumaintaininga stability ebyo bibiri bwe bikulema era wali mu training akasajja kayinza okujja ka trainer kajja ng'oli ku target bwoti ne kali kubesasi awo bwogira bwoti agamba minus tolina point okitegedde n'alumba owokubiri kubanga gwe sniper bajja ddi kukuba okitegedde kati focus mu opposition politics yegaanyi tufokasinga kwani mulabe yaani kati ekyo NUP kyagirema neddira bamemba baayo ne bafuula abalabe
definitely nga walina okubeerawo outfit endala ate kukubawo abanyiiga butereevu yes kubanga gutoyinza kunfuula mulabe ate ngaomulabe tumumanyi naye ensonga ze bavaayo nazo ezifuula bali abalabe teziba nsonga kubanga ekimu ku bintu bye twawulira yali nsonga ya buli ate anti kati wulirayo omuntu ali mu lutalo muganda wange tulwanyisa bwannakyemalira bw'olema okugumiikiriza emboozi y'emiliyoni 5 national economy oba tojja gisobola kuba eri bagisokolamu 10 trillion tote bantu miliyoni 5 tezigula na Land Cruiser bano abasajja ze bavuga kakati gwe bw'olaga nti ozimbye omutima ku miliyoni 5 okwawukanyamu ekibiina n'olema okumaintaininga stability mu kibiina national economy ya 73 trillion togisobola tomalira bantu budde fe tuba tukulabye fe tuba tukulabye kuba kiri kinene kiri kinene kirimu nezivu ebweru ekitavu ky'eggwanga kakati ogenda kola otya abantu ogenda bateeka ku firing squad era ng'okyali president so yafairinga okufokasinga ku enemy public gwemanyi nakuletingawo ba enemies abatono okuva ate mu nyumba ye ekyo nekikutwala ku point egamba nti yafairinga okumaintaininga stability mu kibiina bw'oba oli mu lutalo bwoti stability ya tiimu yo kikulu nnyo kati nze kankubulire kamuli baali badde bamalawo dda kubanga byonna babikoze okumbreakinga down okujja bagula tiimu yange okusuubiza ono miliyoni 5 oli miliyoni 10 kubanga abaana b'omu byalo abaavu okiwulidde bw'omuleetere miliyoni 5 asooka n'atunula bw'ati nga tewali amulaba n'agamba badde ogamba otya zireete tugende ogenda okulaba omwana tokyamulaba but okumaintaininga tiimu nsonga nkulu nnyo era bwekulema bweti oba owedde kubanga amasasi agakukuba gatandika kubaga bw'obadde nabo abakubadde ku lusegere ate oba okyaliwo kati failing to maintain the stability within the party kyasuula FDC okimanyi bulungi nnyo PFF teyalikoze eki teyalize singa balemererwa singa bakuma stability within era naye twatandika kuwulira miliyoni 3 nezifuuka biliyoni 6 okakana mulimu ebi bibiri kati all those leaders they are not revolutionarists. A revolutionary leader ayina ebintu byata ebusoga tulina olugero olugamba nti obuyika ku maki obuyika ku mpitambi walonda empafu okitegeere obuyika ku nolonda empafu gwe ne weeyongerayo gwe ne weeyongerayo because your objective and your immediate goal is kufuna mpafu zino olye oyongereyo n'olugendo lwo okitegedde todde mu details mbw ate kati waliwo enankanyi bikulemye londo ogenda oyozeeko weeyongereyo kubanga politics w'abantu and abantu baba ne sides bbiri weaknesses and strength okitegeera ezo buli muntu abiri n'ebyo okimanyi nti olina obunafu bonnaawe omukulu naye okimanyi nti management ya wano wookoledde ebbanga lyonna ebikako ku bunafu negamba byebimu ku ebyo naye weakness sometimes eyinza okubeera strength kubanga byebimu ku ebyo era bye batubuuza anti kiba kisinzira ku oli agitapusa atya etaputa ya weakness banze weakness yange nyinza oba ndi short temper kakati weakness yange nyinza okubanga bw'otakwata buddawe mutabuka ng'otabuka kati ne bakumanya kati producer wo n'agamba
abagenyi ba Kisubi kambayitirenga mu budde olaba abakujjemu wabakendezeza obunafu bwo kati mu byobufuzi olina okubala onangattako ki bano abawukana njagala tukube toki abawukanye ku FDC abawukanye ku NUP balina ekinene nnyo kye babadde bagatta ku bibiina ebyo kinene nnyo ate kakati kasitova nga gyogenza ofuusa institution kuba kati tunuulira FDC katutandikire eyo tiimu eyavaayo yonna ssebo nowavayo Lord Mayor ow'ekibuga kitegeeza ekibuga okifulumye okifulumye ne wavaayo Ssemujju omubaka ow'ekira wano one of the super MPs mu parliament ssebo oba okendeera ne wavaayo Mwijuki Francis omubaka yekka gw'olina mu Ankole sub-region Museveni waasibuka ssebo oba toliiwo olw'okendeera kakati n'abalala abatasalawo bulungi nnyo ababaka kati ne wabeerawo ate abagetinga confused ne bagamba tudde katonga tugende najja Nankumbi tukole tutya tugenze wajjajja abo ba munozi tewabalabye balangiridde aba kati ani asalika najja Nankumbi yebeekoze eki yebeesalisa amaanyi so omuntu yenna yeesimbawo n'awangula akalulu n'akuvaako toyinza gamba nti talina kyakugattako oba mulalu and other executive members bobadde nabo ba Ingrid Twinawe n'abalala national chairman abasinga benda bawano balaba mu PFF okitegedde balaba mu PFF kakati toyinza kyova olaba FDC teyinza kuba lukuŋŋaana mu kibuga Kampala ne luyimirirawo ate kati baani abo n'alwoganizinga ate anaatumaani tebakulimba sebo baasalika amaanyi era area of jurisdiction ife ze tubawa oba ife buli muntu twamupima ne tumuteeka ku minzaani area of jurisdiction ya FDC najja Nankumbi is Erigon kulwa cooperative advantage ya Nandala honorable Teso kulwa Patrick Amuriat West Nile kulwa Kapsi Fungaro wewokawe balina okuoperatingira we basukaawo ojja kumpulirira results so abantu bano bava mu bibiina baba bankizo bagattako maintaining stability within your team kasisa kikulema ng'abantu bagenda kati NUP toyinza kuŋŋamba nti ofulumiza deputy president Mulamba leader of opposition wa Central Buganda region nolowooza nti osigala kyekimu tebakulimba kati wenjogerera wano ekibiina ekipya ennyo ekigenze mu byafaayo nti kifunye ababaka mangu bakiyita Democratic Front kirina ababaka bana nga tekirina na kugenda mu kalulu abavudde mu nuupu kirina ababaka bana kati bavuddewa si mu nuupu is that a plus or minus? It's a minus. Kakati abantu balime kwekaza nze abantu mbalaba ku mizindaalo eyo beekaza kumbe bakirira kati nuupu toyinza kukwata General Bigirwa Moses govudde naye from the scratch ne muzimba ekintu nga tekiriiwo ne kiyimirirawo ne kyavula ne kikula ne kitambula olw'okuba kitandise okuleeta omusaada gwe noyagala ofunemu weka nedda ssebo tuba tulina okunnyonnyola abantu politics yatambuliramu n'ebyenfuna actually politics yafuga ebyenfuna oba toli mu byabufuzi tewaba byanfuna tewaba byanfuna kubanga onogulawo dduuka kinga emisinde giri ku street kyoba tosobola kabe factory tesobola kukola kakati toyinza kuddira Bigirwa omusajja w'ebusoga Secretary for Mobilization Eastern Uganda yonna ninga tuzimbye ffenna ekintu nze ntaddemu buli kyange nfiiriddwa buli kintu akalulu kange baakabba okiwulidde
nafiirwa amaka lwa people power family property biki byonna byonna ne bigenda n'eŋŋuma olutalo lukole ki lugende mu maaso gwe nonteekako embeera mbu onziziza ku benchi ndeke bafutusojja basambe nze nkuwa mu Champions League my friend anti kakati disciplinary ebaako time gumanyi omusambi omuteeka ku katebe nga tamanyi awoza ddi okibulidde tamanyi na musango gwalina tayitiddwa kwewozaako kakati sebo kweno competitive world gye tulimu ani ayinza okulinda kati wenjogerera wano omusajja yatutte ente eteeso eri mu Eastern gye nali ntwala bazimuddiza yatutte donation owekitiibwa Kyagulanyi yatutte donation eteeso eyo ng'akabonero akalaga mbu bwakwata obuyinza agenda baddiza ente zaabwe oba yatutte 3 obunyavunyavu edda bwe twaluliranga ente nga buyita bukarugenyuma muzeeyi yabuyitanga bukarugenyuma obusembayo emabega yatutte 3 babumuddiza bamugambye otuvumyemu buvumi nga bwobimanyi naye ebyo byali tebisobola kubeerawo ng'ekintu tukirimu bafu tuba tulina engeri gye tunyiga amapeesa gaffe bali abayaya abali wali ba Mike Mukula tobasobola okitegeera beetaaga omuntu nga naye munywevu okubeŋŋanga naye gwe omuteekako bafutusojja akola eki ku Mike Mukula gw'omanyi n'obuyaye bwe alina experience y'ebyobufuzi mugagga owulidde ali proud alina arrogance yonna obutebabubaddiza that is a total embarrassment kati kiba kitegeeza nti akalulu muteeso talina agudde nga talina nakwewandiisa naye biva ku ki failing to maintain stability within the party so stability yalemera ddala ne focus nerema balema okumanya tulwana naani omanyi kyeneewuunya ekirungi oyogedde ekigambo ekyo nti balwana naani waliwo ensonga y'okuba nti era gye buvuddeko nagiwulira egamba nti bagenda kulwana okulaba ng'abali mu bibiina ebirala byonna oludda lw'opposition mu Buganda wano babinunula nga Nuupu ebifo oba oli ku FDC bw'oba oli ku DP bw'oba oli mu kibiina ki kyonna eŋŋamba nti kakati ebibiina byaffe kakati opposition erwana opposition so bw'oba tolina failing to focus ekyo kiraga ki kubanga butamanya tebamanyi environment gye tulimu politics wa Uganda tali ideological politics wa Uganda wa mbeera eriwo mu kiseera ekyo ne individual merit ebintu ebi mbeera kyeriwo ne individual merit ekyakolera ddala wadde ng'ebibiina weebiri kivula bojja kusanga tisemuju wali yawangula ku kibiina nga kiweddeko popularity ate ye naavaawo abantu ne bagamba nedda tuyinza kufiirwa semuju muleke nammwe nsereko wano we tuli n'awangulawo mu mbeera yonna gye yasobola okukola ki nga talina kibiina n'akuba muganda w'omukulu okitegedde kakati bano baganda baffe ab'e Makerere Kavule bwe batoowafa tuweeyo mbu tugenda kununula buli kifo kyonna oba kirimu ani oba kirimu ani kasita taba wa Nuupu that is a childish political statement oba tunategeera kisaawe mwozanyira amakuuli agalimu togamanyi kati oba Lord Mayor babugjewo buubwo bulimu Lukwago anti baleese balimu ezo babutwale buubwo balimu ezo lyagenda okukwata tiketi naye buuba babutwale ku Lukwago bategeere nti ebyobufuzi si byangu so tebamanyi kisaawe n'amakuuli agalimu dynamics ezirimu
obulombolombo mulimu abantu ab'enkizo mu kisaawe nga obona akola amakulu kwatagana naye bukwataganyi mugatte empiki asobola n'okusigalayo mu identity ye naye nga alina kyakuwadde naawe naye mbu omusibuukulule kakati Ssemujju bamulumbisiza George Musisi katulayo waba naamugjawo kubanga kandidate gwe balumbisa Ssemujju luli yali w'amaanyi okusinga gwe baleese ku luno oli wakira yanga yateekamu ng'ebbiliyoni ezi ng'ate wa opposition yasigalayo sente ezo zonna musuubuzi yateekamu emiliyoni 2,000 n'asigalayo mu box akasajja ne kamukuba kati kyova olaba ffe aba ERP tuli banjawulo tetuyinza kukola such a statement kubanga tukimanyi si buli mu kitundu nti tuli b'amaanyi akimanyidde ddala bulungi nnyo nti yagenda mu by-election mu Lango sub-region okay nafuna eyasooka yafuna obululu 74 eyo yali Oyam yes eyokubiri nafuna obululu 403 Dokolo kakati statement yeye yimirira Lango si Uganda statement yimirira yali yakyana kito nagenda ekisolo nafuna obululu 9 mu obu kisolo si Uganda kati yali ayogera ki kati tulina obuzibu nti bano abatukubira engalo wano wetuba tutudde kubanga bawangalira mu Kampala mu environment ewangula akalulu tebamanyi details Bw'anoonya essomero erinaateekateeka omwana wo mu magezi n'okutya Mukama Agape Christian Secondary School Ekyungu Mukono gy'oba omutwala. Ssomero lya one A-level eri abawala n'abalenzi era nga lisomesa arts ne sciences. Lyawandiisibwa Ministry y'ebyenjigiriza era nga lirina ne UNEB Center number. Science ne computer laboratory zijjudde ebikozesebwa era nga balina ebyemikono saako eby'obulimi n'obulunzi. Endabirira y'abaana nnungi n'ebyokwerinda biri gguluggulu. Anti-security cameras weeziri ku ssomero. Bafa ku bitone by'abaana okuyita mu kuyimba n'ebyemizannyo. Balina bursaries okuva mu America ne mu Bwakabaka bwa Buganda. Agape Christian Secondary School basanga Ekyungu Mukono okyamira ku Bank of Africa kilomita 1.5 ng'otuuse. Bakubire ku noti 771 214 592 oba noti 754 552 498. Agape Christian Secondary School, trust in divine providence. Funye abantu bangi bempulira nga boogera nti mwogerera wano mutambuleeku mu bitundu by'ebyalo eyo kituufu okulaba y'ekipande kya pate kituufu ne we biri byakuzanyiikiriza buzanyiikiriza kanteekewo ndabe kugezesa nga candidate talondeka kati nze Kamuli sinakubisa kipande naye buli ayagala obwemupye Kamuli municipality amanyi bigirwa ye opponent naye nga sinawanika kiki naye nga oli wabawanise ogulooza abantu basiru opinion poll kubanga zinsoma kakati abantu boperatingira wano mu Kampala omanyi ekyo kyekisudde n'ebibiina nti mugenda ne mubeera ku headquarters ez'ekibiina ba secretaries ba administrators ba receptionists asikali ku mulyango because that is the headquarter president kati environment gye mubeeramu ebalaga nti muli b'amaanyi okay kubanga buli ajja ku kitebe taleeta kizibu ky'amaanyi nnyo aleeta maanyi information eraga nti ewaffe tukoze nnyo kiryoke oluusi agala lubongo yamweyo ekyetaano oba ekyekumi bintu module eyo oluusi bw'aba aleesa amawulire agatali malungi nnyo aleetaga conflict tulwanagana akabonero akalaga nti abamemba gye bali abalwanagana kubanga awantu awali abantu abangi wabaawo conflict kubanga interest zikola ki zikonagana
kakati ne mubeera ku headquarter nga mulowooza muli b'amaanyi. Ffe twabeeranga ku headquarter ya DP nga mu kiseera ekyo Lukwago tali mu main stream, nga tubeera wali eri mu karuumu ne tukola analysis ne tulaba nga Lukwago taliiwo ku City House, naye okukkirira wansi ku kizimbe kyennyini ekyo ng'obuwagizi Lukwago bwalira ku kizimbe kwennyini. So mwemba mwerimba. Eri mubeera mwerimba waggulu. Okiwulidde? Kati n'ebibiina byonna bwe bityo ebibeera bwe bityo ebigwa nti ba administrators baabyo olw'okuba akeera ku makya n'akubenga teddagala najja ne kafulasika kali mu kyayiwe ku headquarter n'ateekako kompyuta ennene bweti kati nga ku nuupu bagula kompyuta za iPhone zi Apple ennene bwe ziti. Okiwulidde? Nadda kuli na monitoring eggwanga ligamba ki n'abikulu n'alaba Facebook n'alaba obutambi bwonna obwagize nagaha ku luno jjajja tumulina. Kyova olaba basinzira ku headquarter ne batekinga decisions eza affecting omuntu ali mu kyalo naye nga bo tebaagala kumanya. Ekyokulabirako Kamuli municipality we nali nkyali nabo akabonero akandaga nti bano future plan yaabwe sigiriimu bakyusa registrar owa Kamuli municipality nga owa Nuupu nga bagamba registrar yo wabigirwa gwawagira n'olw'ensonga eyo okumenya bigirwa ono katukyuse registrar ne bamukyusiza ku headquarter kati ne bafunayo link eri abawa registrar omulala ne babawa registrar atakola makulu mu society. Kino bakikola ku lwabigirwa bamenya bigirwa tebamanyi nti bali mu kwemenya. Okiwulidde? Kakati branch ye Kamuli municipality yasituka ne yeteekamu drone namba ne bagivuga paka ku headquarter ziba ziwera 2 kitundu nga batuuse nga bambadde bulungi nnyo outfit zaki za Nuupu. Olwatuuka lino baga muvudde wa Kamuli muli bakulembeze be Kamuli nti muli babigirwa muli bakaluuya nti ffe tuli ba Nuupu. Sibe busajja bwabigirwa buno tubulawo mu bifaananyi bwabigirwa geti ne bagizaawo bali kuba memba bali kuba memba b'ekibiina be bali mu kukolako eri efujjo ku headquarter bali bawangaalira eri wansi be bakukiikirira mu kuziika gy'otali ne batambuza propaganda be bamenyawo amawulire gonna amafu ge baba kwogeddeko eri ku ground be bagumye obuwagizi obuliyo n'okwongerako obulala bwe batuuse ku headquarter abazze n'ensonga yaabwe obaggaliddeyo mu babigirwa. Ye bigirwa si memba wa kibiina. Okitegeera? Kakati amasimu gamala kuvuga Rubongoya Kyagulanyi tubayingize ne bavuga paka kamwokya we baggala edda awatakyakola. Ekibiina nga kiragwa gwe okimanyi kyekolako disservice yonna. Finally bagamba mubaleete babaleeta ne bagamba twagala kulaba Rubongoya Secretary General n'agamba talina budde nti Secretary General talina budde bu meetinga branch evudde Kamuli ate constituency yokka eri vibrant nga terina nga wali abalaba ku kamera abeera wali alina kamera nga 8 abakulaba. Okitegedde? Kakati n'abasindikira ba junior officers sijui Sala Muwonge sijui Rovanizi kati be yasindikanga bakolako deri efujjo mu kwonoona branch era abasajja badde Kamuli ne mbagamba ne baŋŋamba bigirwa ng'oli musajja okugumiikiriza abasajja bano ffe tugenzeeyo lunaku olu naye ebya Nuupu tubikoze ki tubimaze. Museveni bamugireko e Kampala ffe tetubiriimu ne basa wansi ebyokulwanyisa ne bakita Pakistan Revolutionary Platform era tutambuza emirimu. Kakati
abantu obutamanya gwanga lyonna lisoma ki kibaleetera okulowooza nti embeera eri awo webawangalira yeri mu ggwanga lyonna kumbe waapi waliwo era enkola endala eyayogerwawo wagambye nti bijjirwa omugoba otya mu kibiina bwe mwatandika ekibiina naye era gye buvuddeko amaloboozi gayita nga babayita mwenna mugende mwetonde era ensonga yayita ne babayita mwetonde so kakati omuntu eyagamba abantu omuntu eyayita abantu okwetonda Mwanga Kivumbi yali deputy president wa Buganda niye yagamba nti si ye yayita kibiina kyekyayita yayita abantu ba mu Buganda kubanga bwatwala bayita mu ye yayita mu ye no talina jurisdiction za ggwanga kubayita mwenna mujje mwetonde lindako kati Mwanga Kivumbi talina moral authority kwogera statement ebuuka Nairo jinja temukwatako procedure kiba kifu ekintu kyasobola okwogera kikoma ku Nairo kikoma kafu Mwanga Kivumbi akolanga ki deputy president w'omukulu mu Buganda kakati singa president asigira deputy president anti nakyo teyakiraga teyakiraga so baali banyumya mboozi zaabwe z'abazzukulu ba Nambi kati ate nze mba siriimu wadde ng'olulimi ndumanyi ate nga lwe ndi mu kwogera singa omukulu yakuyita walize omukulu talina busobozi obwo era ze saagala nnyo namukaka ku ekyo n'okukisuubira sikisuubira kuba yali badde yakikola dda kubanga ye is not a revolutionary leader. Revolutionary leader yoyo abeera n'omutima omunene, yoyo swallowing pride, yoyo amira okwewulira kwe n'agamba nze gundi after all nsigalawo mu position yange kampulize omusajja ono, kubanga ekisooka tebaasoma bayibuli. Theory eri mu bayibuli kanjikutegeeza. Omusajja alekawo endiga 99 omulunzi waazo n'agenda akimeegi n'atwala obudde okunoonyeemu nga99 azireseewo. Abakubanga yali Kyagulanyi yali alunda endiga ezo emu n'egenda teyalifudde nayo gasiya naawe 99 kikino wano kati tebamanyi kutaputa kyafaayo ekyo. Ekyafaayo ekyo kitegeeza 10 tekikyawera. Tekikyawera. Kati ate nga bakuwadde 10 ng'osimbula ewaka. Kati oteekwa kubeera muntu mukugu nnyo okumanya ebintu bino n'okubibalansinga ebyobufuzi. But ye nga bwe mumanyi okujjako ng'ennaku zino yayongeramu ku notice kuba ndudde omulaba bukyanga twawukana. Naye talina busobozi bugamba nakolanga jjajja bwagamba nti asobola okukwata essimu n'akubira Ssekikubo naye ng'engumi yavuze mu maaso gaawo. Okitegedde structures zirwana Museveni waali awo ono agamba bugambi fuluma mulwanira mutya mu maaso gange. Kati ye tamanyi nti politics ali emotional kubanga engeri buli muntu gy'ateekamu ekikye. Okitegeera ali emotional, omuntu agenda okulaba ataddemu nnyo ate omugamba afulume kuki mumaliriza mukubaganye. Kati capacity to handle contradictions mu kibiina, capacity to handle conflicts mu kibiina beetaaga omusomo mulamba ogwa conflict resolution. Essomero ddamba liri awo lya byabufuzi. Essomero eryo terisomesa conflict resolution. Essomero lisomesa bafutu soja. Lisomesa bafutu soja abaako nedda. Lisomesa bafutu soja. Kati gwe tuyinza okuza mu P7 nakyo oyinza okolayo. Wakona. Oyinza okudda mu bintu bya wayitawo ddaawo. Okiwulidde bye balimu eyo. Sabali
bafutu soja bali mu P7 kati futu soja avuze pikipiki emyaka 18 bajaji ng'omutwala mu lecture room akuwulirize okuva ku onyonyole public address byakoze bitya boogera batya mu bantu avuze pikipiki y'emyaka 18 mukubye ebigonekoowa oba onyumyako bunyumya naawe nkugambye alowooza kyesatu olunaku kati tebali baba bali mu lecture room okiwulidde embeera nebeera bweti so tewayinza kubeerawo byagaana ensonga lwaki tulaba ebibiina ebimeruse yes n'enjogera bweti etambula abamu balowooza nti ebibiina bino okumeruka bwe biti nti politics ye bizinensi saawa eno esinga okufuna era kati buli omu agamba nti singa nfunayo omubaka omu jakubanga nsobola okufuna ku kasente akava mu iPod eyo nti ensonga lwaki abamu balowooza nti ensonga lwaki ebibiina bimeruse bwe biti ng'ogyeko kiri abamu kye boogera bimeruka bya Pulezidenti Museveni yabitandikawo abo bajega kakati main cause eviirako okumeruka kw'ebibiina by'obufuzi ebimu nga biva mu bibiina ebibaddewo it is failure to manage conflicts mu bibiina. That is the major cause. Naye buli lwotandikawo ekibiina ne kisucceedinga wabawo privileges z'ogwamu. Okay? Newankubadde nga si nnyangu zituukako olina okulwana kwaza naye wabawo privileges z'okola ki zoyingirira kakati ekibiina kifunye ababaka baakyo 10 sebo ababaka 10 oba omaze okubawo gwe nga pulezidenti waakyo si batini buli financial yo oba otambula nayo oba otambula nayo kati ezo privileges eziddako kati but as a result of conflict gye mwalimu. Let me give you an example from South Africa. Omukulu Jacob Zuma yafuna obutakkaanya ne Ramaphosa ne ANC yonna. Ekibiina kye yakulemberako nga pulezidenti waakyo n'akulembera n'eggwanga. Olw'okuba bafuna obutakkaanya, Zuma yakola ki? Yagenda n'akola ekikye. Bw'agenda n'akola ekikye ne kisalako obuwagizi bwa ANC mu Bazulu. Okiwulidde? Era Zuma n'awambayo. Bagenda okuva mu kalulu nga ANC tesobola kukola gavumenti. Ng'ewenyera. Nga tewera. Nga balina kunoonya ani gwe tukola naye alliance. Okitegedde? Tulyoke tukole gavumenti. ANC neewalirizibwa okukola ne DAR. Okay? Alliance. Ekibiina eky'abazungu ANC kyebezze kubagana nakyo emyaka gyonna. Ngate abazungu balungiko okusinga ate ku Zuma. Nejjukira ne Malema gyali. Era naye yava mu ANC. Okiwulidde? Kati ebyobufuzi bwe bitwe bitambula. Tulema okukkaanya wano nze n'entambula byange nengenda nenkukuba amandeeri nayo nenkulekera kapasite yo nemponyawo bemponyezaawo nayo n'owonyawo bw'owenyezaawo ne tutambula. Kakati for the first time ANC yalemu okukola government. Era nayo ekyagiviirako ekyo yalemu okumaintaininga stability within the party. Kati memba ng'akolawo kyawo. Zuma wuyo nga bamuteekako fayiro buli dakiika. Corruption yakuba milioni 27 konsujibi cheveche contract yenfu nagamba kangene bakuba ekiyeekera. Kati politics ekisooka akushieldinga nofuna muka immunity. Okitegeera olwaba member bobo mobilizinze abakukiririzaamu nti bwokwatibwako obubi bakuba enduulu nekiviirako eggwanga kugwamu ki akatabanguko. So obeera safeguarded. Kakati saagala abantu bafokasinga ennyo ku privileges ezijira
ku kibiina ekiba kipanuye kubanga ezo entitlement tulina kutunuulira kiki ekiviirako breakdown oba break away yensonga esinga obukulu mu kintu kino. Then waliwo ensonga endala era n'ensonga kati njinyumiza nnyo abantu b'e Busoga era njagala abalaba omukutu guno bagitegeere. Tukiyita elements of political development mu political science. Ebintu bye tulabako ebirabibwako ebitulaga nti ebyobufuzi bikoze eki bikulaakulanye mu kitundu ekyo. Kakati the formation of political parties kiraga nti politics alina waakoze eki watuuse. Kati mu Uganda tulina obuzibu, politics yakuze mu Buganda wewali mu kumeruka ki ebibiina. Ffe abava wabweru wa Buganda abantu baffe baagala tulaba bubi, tebamanyi kakodyo kali mu kukola bibiina bya bufuzi n'ebirungo ebijjirako. Kuba kati bw'otunuulira political financing eriwo yonna sente zikoma wano mu central. Tibuli sente zifuluma okujjako banandala zilugira bwe ziti nga zigwa ku akawunti bazigirayo ku headquarter. Oli olugenda mu banka akasente akaleeta ku headquarter ne batemeratemera awo. Kitegeeza sente zisigala wano mu central. Naye nze njagala sente zisigaleko ekamuli political financing. Okitegeera tugende mu kalulu ERP n'ekibiina kyenaakola ki kyenaabeerese tuleete abaka baffe 14 headquarter ziri wali Jjinja oba Kamuli nga amawulire mujja ne mugatujjako eri press conference zaffe nedda ssebo twagala teekawo kyanjawulo tugiteeke wali nga amawulire gamugakima wali. Tetwagala amawulire kuva eno gagenda eri kubanga abantu b'e Busoga balina ennaku y'amaanyi. Okimanyi nti ebintu ebimu babimanya nga biyiseeko ennaku 5 ku 10. Nze nkubuulira ba radio presenters baffe waliwo issues ze boogerako nga ziri expired nga tuyiseewo awo. Gwe ku Lwomukaaga ojja ogende owulirize radio talk shows z'e Busoga nga zoogera ku politics, ojja kuwulira issues ze boogerako, ojja kuseka ogweri. Toliko kati nga leero bayinza kubanga babadde kuki wakati ebiriwo wabaddewo president ng'ayogera wabaddewo DP ng'eronda ebintu byayo kati bayinza okuba bayinza okuba babadde ku kwetonda kwa jjajja okwa wiiki eri kuba kukaddiye abantu bakukuba mu detooki ne kuvaawo activities endala ne zigwawo. Kati nze kitundu mwenva nze nkubuulira obuzibu bwe tuyitamu. So n'olw'ensonga eyo njala okutegeeza ensonga lwaki headquarter oyagala oziteeke headquarter zirina kubeera eri unless otherwise, but that is the plan. Yes, kubanga twagala ebitundu byaffe nabyo bisituke. Ekitundu bwe kiba kirimu ebyobufuzi byakyo nga binafu nakyo kiba kinafu. Nakyo kiba kinafu. Oyogere ku kigambo ky'okwetonda ekyo ndowooza tukikonekuko naye nga tetunnakigendako. Nkulaba okuko waliwo ekibiina oba waliwo omukisa gwonna mu mbeera gye tulaba kubanga buli elections ezibadde zijja tubadde tulabanga waliwo okukwatagana mu bibiina. ERP negamba nti nkwataganye ne DP nkwataganye neki twagala tuleete presidential candidate omu lwakuba nti era bulijjo bibadde era birema bituuka we bituuse ne bibanga ne bifiira. Omulundi guno tulabayo okwegattako bibiina mu kulaba okuko era waliwo ekibiina ekiyinza okwesimbawo nga kyo nekivuganya NRM eno nekigikuba ettale. Ebibuuzo biri bibiri. Ebibuuzo ebibiri ebyo byonna ebibuuzo ebibiri kansookere ku kukwegatta kw'ebibiina. Ffe nga Eastern Revolutionary Platform document gye twawandiikira ebibiina yali ejjudde obujulizi
obulaga ekisooka yali esaba kwegatta kwa bibiina ng'ejjudde n'obujulizi obw'emyaka emiyitirivu ennyo mu Uganda obulaga lwaki okwegatta okwasooka kwagwa butaka ng'ejjudde obujulizi obulaga lwaki bwe twegatta mu kino kye twogerako tuyimirirawo okwegatta kwaffe kuba kukola amakulu emikago gibadde nga giyiika lwa nsonga emu nti ekibiina ekiri mu maaso kiba n'emikisa mingi nnyo okumira bano abazze okukola nakyo kati ne beekengera ne bagamba tetugenda kumiribwa bwa migundi katusigalewo ngaffe mu bunafu bwaffe kagenda akuba emundu ye omukago ne guyiika kati ffe ekirungo kye twateekamu nga tudimaketinga nga tugamba mwami gundi wano woyina amaanyi tosaba ggwanga lyonna tolisobola era obujulizi mu document mwebuli kati ate ne by elections nezize zibeerawo ne zituyamba okujustifyinga kitwayogera okitegedde nga tugamba nti mwami NUP oli mu Buganda ereeta ababaka 15 bakumala katukuwa ebintu ebi tukuwadde Buganda tukuwadde ne bwa president leta presidential candidate n'ababaka simba mu Buganda woka ababaka 15 bakumala olw'ensonga nti bona oyagala osimbe buli wantu tulina gwogenda kukola naye tulina gwogenda kukola naye bagenda kukubamu ebituli kubanga buli muntu alwana okubeerawo tuuka elango owagire ba UPC kubanga ne bona osimba wa NUP mulango ajafuna obululu 3 okitegedde candidate yenna afuna obululu 3 mu constituency abatalina busobozi busoloza diara form abatamanyi polling station mekaza alina mu constituency abatamanyi abatakwatanga ku miliyoni 2 ezawamu okitegedde nze nkubuulire bino ebintu mbibaddemu ye candidate afuna obululu ebimeka 3 mu constituency kati bwoba kuwosimbyewo oyo kitegeeza diara form ye yoba president tejja kuvaayo ate nga amaanyi ga presidential candidate gali mu maanyi ga mubaka wa parliament presidential candidate yena atalina ababaka ba parliament okwetoloola eggwanga wafunafunako obululu obutonotono weewo wasimbye omubaka wa parliament kakati tewaliwo kibiina kirina busobozi busimba buli wantu mu kulonda kuli okwaggwa NUP yasimba mu constituency ne bawoma ne MP 17 mwaba ku babaka 5 17 mwaba newonyawo 5 mu 7 kati oyinza okunga nti business mwoli nga tebagamba akaluka abo kapibu anti kakati ezisigadde zibamboozi twawangula bijjukira obona wo wabiri mu yawangula we yasolooza diara form so si gwanga li we yasolooza diara form yawangula gwe musabe diara form zonna bazirina kubanze bakwata miliyoni 2.3 ne babiziweereza ebusoga zikuuma akaluko bwa president nga nze simanyi ne baziwo nabitegeera luvannyuma nga akalulu kawedde ne bazigabanagabana abaana be baziwa ne bazigabanagabana kati akalulu kaggwa bamemba batandika okuyomba bavuma munzi ate nga bo baali bakimanyi bamemba b'ekibiina nti tewaliwo ngeri sente kuweeyo level ezijja mu busoga nga bigirwa takola ki nga tazimanyi kitegeeza yazimanya n'asirika busirisi n'azirya buli navumwa buvumwa ngenda okugenda mu details nga 2.3 baziweereza nga simanyi ne mu constituency yange ya municipality omwana bamuwe miliyoni 5 ajaziwe ba agent bakaluko ba president kokka yanyuka bunyusi kumbi yali afunye nze yasolooza diara form bayisawa 3 kitundu ezange zaali ziweddeyo mu field neza president wange nga ziweddeyo mu field 3 kitundu ez'ekiro nkulaga capacity nze bambuuse befudde mu bakoze eki bakoze kyakabi nnyo
omwana ngenda omutuukako ngenda okebera akasawo nga kalimu emiliyoni egi nange gye nanyakula eyo olwo nga amawulire nga tandisa ogafunaafuna nanyakula bunyakuzi eyo nemuwadde foomu n'azireeta zonna 6 mu ezo ezakamuli municipality. Kakati amaanyi ga pulezidenti gabeera mu mubaka naye tebakimanyi nakimanya kati ate bo banafuya nnyo omubaka tebaagala mubaka ayinamu mbavu mu ekyo ekibiina tebaagala mubaka ayinamu mbavu ekyokwetegerera kyali badde awo but embavu zennyini orizonatinga ne constituency ng'ekuwulira tebakyagalira ddala ekyo baagala ng'amaanyi ogajja wali agakuwa constituency olina kusooka kwogera linnya olyoka obeera omubaka omutuufu wali kakati ekyo tekisobola kuggusa sitwago tebakulimba era nze so teri kibiina kisobola kuwangula kyokka tekisobola kubanga evidence etulaze nti ogenze omuro ofunye obululu 105 mu by-election ng'ositudde makinare yo yonna okiwulidde ogenze enserere ofunye 300 ate ng'enserere wagidde wa mukago yali ali mukago ne anti newagira alisa alaso 102 naye nga waliwo ogumu 8 n'ogumu ekitundu ogumu ekitundu obanga ateesimbyewo nawo okitegeera kakati balina okumpuliriza bano baganda bange ne bakadde bange tudraftinge pulaani etegeerekeka wetubajjajja tunamukwata awaluma naye we basigala mu oyo katemba wogamba mbufe tuli bamaanyi tugenda simba buli wantu tosobola bino byabufuzi muganda wange ensonga y'okwetonda yo wagitutuutya pulezidenti yoweri museveni yavaayo ne mukyala we ne beetonda eri eggwanga olw'ebyo ebiyinza okuba nga bisobye mu bukulembeze bwabwe kino kyakulaga kifaananyi ki kakati jjajja yeetoowaza omanyi y'omu ku bannabyabufuzi abaweebwa ekitiibwa ku lukalu lwa Afirika n'abazungu atera obba nafuya kakati jjajja ng'omuyeekera akimanyi nti mu buyeekera waliwo ekiseera nga amajeego olina okugazzaamu amaanyi nga weeyambisa art and drama element ya art erina okuvaayo mu politics kakati mu art mulimu entertainment drama comedy music kwena jaizinga balwanyi kati jjajja yanyiga epeesa ly'okwetonda ng'ayagala kwachivinga ebintu ebi ekisooka okudiffusinga ba radicals abadde balowooza nti abadde balowooza okukola ebyobukambwe ennyo nti kubanga ekigambo ky'okwetonda kitegeeza nti akooye anaatera okufuluma kati abo basiseemu andabreeki bagamba omusajja ayabise olaba atandise okwogera ebya bayibuli ayabise abadde agenda okukwata akasaale alindamu kati abo yabakakanyiza abokubiri jjajja aba ateeka amaanyi mu balwanyi be kwegamba forces ze za NRA ne NRM bali aba NRA bamumanyi bajimuwezi botafiire bo babadde eri nga baseka aga omusajja waffe azanya ebyobufuzi omulabye kati abakuttaawo kati ndaba abantu baduma jjajja yeetonze biki teyeetonze bulungi yevulunge mu ttaka natuule wansi tebamanyi nti yabadde aleesa amplifier yaleesa amplifier mu ttiimu ye nazzaamu amaanyi kakati ne Buganda naye badde ina bye planninga ebiri subversive naye gamwe owaayo musajja tuliko organizinze
mu ggwanga lyonna ffe byetondedde tugira tutambuza enkwe zibadde zikolebwayo nga zikomaawo jasi wetaaga kumanya sayansi wa byabufuzi nejja gye toyinza kumutegeera nga olidoffe tosobola okumutaputa okumanya kyabadde ategeeza era jjajja yetaaga omwogezi we nga w'amaanyi okutaputa ebintu kuba siraba omwogezi we simulaba oli omugenzi tamala emirundi yalekayo ligasi ey'okutaputa ebigambo bya jjajja Mungu amuwe ekiwumula ekyemirembe but sirabawo kyovulaba ebintu bingi amenyeka bintu bingi amenyeka tewali ataputa bintu bye kati nze mutaputira eno ku ludda luvuganya naye ng'ey'ofiisi yeetaaga omuntu nga yasoma propaganda n'amumalayo njagala twogereko nga tumaliriza ensonga za DP nayo nagirabye yalonze president Jeno naye katemba yabadde mungi nako kafuuse nga akalulu bulijjo bagamba bibeeramu NRM naye omulundi guno buli omu yeebuuza brain power abana abasajja bagamba bo ba brain power truth and justice ate kinkola bulungi nti waliyo ebintu obitegerera ddala kyewalabye kyakuwadde kifaananyi ki okuleeta omulamwa gwa DP oba nkoze bubi nnyo kubanga ekisooka teriiwo twogere ku kitaliiwo teriiwo bande bagenze kulonda eyo si ye DP man bande bagenze muki nkugambye ekiriwo kirala si DP anti kyenjala okugamba because DP omusingi gwayo gwa mazima na bwenkanya kati gwe oba oteekateeka ebintu byonna nga elementi y'amazima n'obwenkanya terabika kati ate oba wooli kiriwo ekyalemesezza amazima n'obwenkanya oba toliiwo mwalabye ekimu oba toliiwo gwe DP yali yatandika ddi okwadresingibwa genosale nga yajadresinga embalala yabaddeyo nga yadresinga anti pre-meetings ezaaliwo eri baali bakyadde anti nkubuulira bakyala eri investor mu ggwanga anti kyekyo kyennyini kyekigifuula etaliiwo yali tabikola ebyo teriiwo era tugenda kumala eyataimu w'abantu wabwereere okwogera ku kintu ekitaliiwo kakati eriwo etya Democratic Party nga bwetyo bwekola ebintu byayo Beni Kiwanuka n'akomawo kati oyinza omunnyonnyola ebyo okukyala ewa genosale kijjawo ekibiina kankubuulire badde ekino kye bayita maturity kkiriza ekigambo kyange nti DP teriiwo lwaki yasaanawo NRM yagisaanyaawo kubanga batuuse ne ku extent omanyi NRM si nsiru Geno Museveni si musiru yakola akalagaano ne wekitiibwa Mao ne wekitiibwa Siranda ne bategeerera ekibiina kyonna akalagaano nga babiri abakalyamu era be baakalyamu kakati akalagaano kaggwako omunaafuuka minisita omunaafuuka omubaka wa ERA bwe kaggwako jjajja ng'alirira kitantyuka renewinga bamugamba renewinga akalagaano yefuula busy kakati nebagamba naye tukoze tutya katuyite amutegeerera abeewo mu bintu byaffe tulage nti twasabumiitinga tuli naye tetukyalinamu kantu konna ne bayita Geno Geno akandwanaho n'abadressinga okuprovingira ddala omukulu nti sebo tetulina kye tukwese ffe tuli naawe akalagano oba okakola ki oba okasayininga kasayininge tukole emirimu tetulina gye tulaga kakati nabawo puleeyi omulala mu DP gwe bayita Honorable Mukasambidde akalagaano kali akasooka kamuleka kamuleka
mu bulumi obuyitirivu ennyo naye n'azannya n'amalayo n'ag'omu buto n'aleetesa ne resolution mu delegates conference gye babaddemu nti endagaano enaddako ebeeko emikono 4 si 2 ebeeko president n'omumyuka we Saabawandiisi ne national chairman kati kiba kitegeeza endagaano ekyagenda mu maaso bagidisikasinze ku luno kakati kiba kitegeeza ki nti owekitiibwa Mukasambidde deputy Woli ajja kufuna omukisa okubeera mu lukiiko renewing endagaano therefore ajja sobola okweyogerera ku interest ze kadipyo bekyaliwo kivula bankugambye nti teriiwo tukireke bulezi teriiwo Bannayuganda mbasaba basebo ne banyabo kusingira ddala ab'ebusoga bwe batanaba kutegeera nnyo byabufuzi bya Uganda ebigenda mu maaso nsaba abantu b'omu Busoga mutegeere politics aliwo nsaba abantu b'omu Busoga naffe tuzimbe ttiimu yaffe ng'emulaba abasajja abayayi bazisebo abayayi bagagawadde sebo ebya serious mu linnya ly'okununula abantu bagagga kati abantu apartment bazizimbye wekibanga ebyobufuzi bifuna kale naffe sente kazijjeko ebusoga munakola loosi ki nga apartment nazo zizimbibwa ejjinja building material tunazigulawa so muleke tuzimbe ekintu muwagire ekintu kyaffe kyekintu kyammwe ene Kampala teriiyo apulaninga kusitula Busoga taliiyo buli muntu apulaninga kutereeza waali ate onalivo Kadaga we Busoga simanya gwe muwa kuki epozi gwe toli wenaale Kadaga ate wenaale kisoka we Busoga ate wenaale bali ndakubuuze wenaale naye ebyo byenaale nabo balina omuguwa so abantu bo Kamuli municipality mundabiranga ddala basebo ne banyabo kubaka bwa parliament Gipol Curtain Road Fixers bakakensa mu kusiba curtain mu mayumba aganyumira amaaso okulabako banyirize nyumba ne balekanga naawo osiimye basiba curtain roads mayumba okuviira ddala ku nyumba ez'emizigo mpaka ku ziri ez'abaakolamu basiba ebika bya curtain roads nga eza metallic, coated, plastic, wooden n'ebika ebirala byonna okupima kwa bwereere awamu n'ekyo ne samples ziba za bwereere Gipol Curtain Road Fixers basooka kukola olwo n'olyoka osasula ate nga wonna w'oli bakutuukako ne bakukolerako awo nga totaddeemu yadde n'enusu okubanoonya okumanya ebisingawo Gipol Curtain Road Fixers 0755 16 56 50